Omukulu wangi taata nze mbuuza nga ngula ettaka lyange erisooka nga ndi Salale Anna nga ndi muntu wa kugattagatta mufuna mpola nsooke nfuneyo ekyange lwaki nalirowoozeza ku model view? neyanza kibuuzo kinene kigazi naye njagezaako kikola ki okukifunza. Ensonga esookera ddala nti model view estate developers egezeseddwa tested era nekakasibwa nti kyekola ddala kirungi. Model view erina abantu abasoba mu 1,000 nga bafuuse ba landlord nga bayita mu yo. Model view erina abantu benfudde ba landlord omulundi gwabwe ogusooka ebitundu 9 ku buli 100 ku baklayanti baayo babadde bagula ettaka omulundi ogusooka. So tumanyi bizibu ki bye baba nabyo na butya bwe tusobola okubanguyiza ki obulamu. Ensonga endala ekyo kyoli kyekyatandisaawo model view okuyamba mufuna mpola naye okubeerako neewuwe. Ffe tukkiriza nti buli muntu regardless ofuna ssente mmeka osobola okufuuka landlord. Yeffe nojja n'ogamba nfuna ssente bwe ziti nyinawo ssente bwe ziti zisobola kunfunirawa, zisobola kumpaaki. Ekirala ebitundu model view estate developers mweba n'ettaka lyayo byebitundu ebyaffe bennyini bamufuna mpola, byebitundu ebyaffe bennyini kubanga tukkiriza nti omuntu ffe tuba n'ettaka okuva ku bukadde nga 678 paka ku bukadde 15. Katukkiriza nti omuntu ali mu range eyo ne capital we abeera mu range eyo nga tugamba nti tukuwa ettaka ewantu ng'okuvawo waliwo tawuni eri okumpi mwosobola okussa bizinensi y'obukadde 10-15 oba 20 ng'eri visible era ng'esobola okukuliisa n'okukunywesa. Ezo nga tezikyakola Kampala ate zirina we zikola ne zikuwa bulungi amagoba. Tutegeera omuntu waffe ekisemberayo ddala bakiyita payment plan. Ategeeza ki? Nga si kulimba oba si kwewaana, nzikiriza nti model view estate developers yeffe abasinga payment plan ennungi mu Uganda. Kubanga okutandikira ku ssente bwe tugamba nti tulina plots za bukadde 10 za bukadde 8 tewali nsonga y'okuleesa bukadde 10 mulundi gumu okuggyako ng'ozirina. Ffe abatunuulira client waffe asobola kutandika na mmeka era bw'amala okusasulako ezo ezitandika gwe kennyini client gwe tubuuzira gwatubuulira nti balance ngenda kusobola mumusasula mu bbanga bweriti. Si ffe tukugamba nti balance waffe tumwagala mwezi gumu era ffe tetuyinaayo nga balance tumwagala mwezi gumu tetuyinaayo nga balance tumwagala myezi 2. Nze nsalawo osobola okutugamba nti okusinziira ku nfuna gye nfuna ka balance nja kasobola myezi 3. Mwami Lugonvu mbadde nsaba ka balance nkasasula emyezi 4 nga maze okwepima nga weepimye. Tugamba myezi 4 nti ate ekirala tewali nsonga nti akakati wasigala mangi bw'obukadde 4 tugagala lumu nedda. Nga tugamba nti olaba buli mwezi n'osasula y'akakadde tugambe kyemita okwanguya obulamu, okwanguyiriza obulamu nti n'olema kwetuumako guki mugugu nti buli mwezi nja kusobola akasente nemeze kuŋŋaanya lubuzi gyagendera mu z'ennyaanya n'osasula buli mwezi. Ate n'ekirala nti mu kaseera kano ng'oli mu kusasula ebbanja ewantu wokkirizibwa okukozesaawo nga bw'oyagala kyonna ky'oyagala kubanga ffe tukitwala nti waguzeewo ne bw'oba osasuddeko ssente mmeka ffe tukitwala nti ewantu wo waguzeewo. leeta erefu y'ebitooke, leeta erefu y'omusenyu, leeta amatoffaali, kikuyambe n'okuyamba okumanya nti wooguze ddala wo era tewali akaayanirawo. Lwaki omala okumalayo ssente ne bagamba nti kati ojja kumalayo ssente olyoka okozesa ewantu wo oba mazeeyo ssente ate ogenda okukozesa nti ate wooli si wawo ani yakuguza wano nga wakasasula kugenda oyiwemu omusenyu sirinda kuzika. Kaakati tutunuulira nnyo omuntu afuna ekitono akolera kitongole
akolera kampuni wa musaala sente z'ayina ntono asobola atya okufuuka landlord. Era nze gamba nti bw'obanga oli eyo nyinawo obukadde bwange 4 nyinawo obukadde bwange 5 tukubireko ku 0700 63 nera 6337 ogambe nyinawo akasente kange bwe kati kalina we kasobola okunfunira kayinza okuba nga ze tulinawo za bukadde 10 naye ogamba olinawo bumeka 5 tetulinawo za 5 olaba otya bw'osasulako 5 n'ofuna ettaka ka balance ne tukola payment plan n'okasasula mpola mpola ne tukuwayo emyezi gyena n'omalayo balance. Kati lwaki teyandibadde model view estate developers bwe taba model view yandibadde ki abakwanguyiriza obulamu bwe batyo ddala yandibadde ki? Ffe tugamba tewali nsonga okuba nga ogenda otugulako ettaka ekikutwala mu banka okwewola ate obeeremu n'amagoba kubanga ffe puloti bweba ya bukadde 10 ne bw'osasulako amakkati esigala ya bukadde 10 tetulina nti ate ow'ekibanja mpola osasula bwoti ate azimazeeyo bwoti bwe tukkanya nti bukadde 10 bubeera bukadde 10 we just tuyambe ekintu kimu eyo payment plan gye watuwa ogitambuliremu kubanga nze yagibawa gwe wagituwa tuleme kumenya naawe oleme kutumenya. Yes, sir.